Mama FM eddoboozi ly'ogwanidde okubanga owuliriza program omulimi n'omulunzi muzzukulu wa Mutasinga omuzirambwa mulindwa Burhani Munaggomenza kyakutwala eddala okutuuka ku ssaawa zijja kubeera 5 ane nga ntambudde ne Haji Musaawe esooka nga tunuulidde endiisa ey'enkoko. Bw'oba oliyo ng'olunda naye nga woogula emmere y'enkoko oba ebisolo wali watyo teweebuuza endwadde zivaawa, teweebuuza ki oyinza okubeera nga kyekimu ku ebyo ebizibu. Nolwekyo Haji amaze okubeera nga atunnyonnyola we wandiguze emmere y'enkoko wandibadde wafaanana watya? Ndowooza Haji wafaanana nga wotugambye. Kansubire nti ali eyo yenna bw'aba agenda okugula emmere y'enkoko ku luno bw'anaaba agenda at least abeereko byatunuulira ebifaananako bwe bityo. Kati era nga tukyali ku muntu oyo akola emmere ey'enkoko n'ebisolo, bintu ki ebikulu oba ebirungo byatalina kubeera ng'abuusa maaso ng'essira tulitadde ku nkoko? Webali nnyo ssebo. Amaze okuzimba ennyumba ye bulungi, ataddemu paleti nga bwe tugambye. Tannateekamu kintu kyonna. Kati ennyumba tumaze ogiteekateeka. Ekituufu. Era bwe tugenda kugondi olaba oli bamutumye emmere, kyagamba mmere ya nkoko. Kati emmere bajawulamu ebitundu bibiri. Bagamba waliwo kyakyu, waliwo n'eya bagiya. Kati webanga si ya bagiya yonna bagiyita kyakyu. Njagalayo kyakyu ow'enkoko. Ng'omanya kyanoonye kaakati olina kubeera nga obitegeera nnyo, si kumala gabeeri n'ogwa mu nnyumba y'emmere y'enkoko n'ojja nga gwagenda okutegeerera obukadde bw'omuntu, sente z'omuntu gwagenda ozitegeerera nga tobitegeera. Omaze okuteekateeka ennyumba yaffe, kaakati biki by'olina okuteekamu? Njogedde kamikisa twakogeddeko ako ne tukayitako awo ne paleti twazitaddemu. Kati mikisa twagambye omuntu ayinza okuba tagirina, naye mulimu ebirala ebitalina kubulamu nga hamamil, kyekyuma ekikuba emmere. Kati ekyuma kino ekikuba emmere kyekigenda okukuba kasooli, oba olina concentrate oba olina ki, kyekirina okukuba kasooli ono kimutemeeteme mu mpeke ze tuba twagala ezifiitinga enkoko ezo zigenda okulya emmere eyo. Kuba enkoko zirimu emitendera, mulimu obutandikirwako obuto bubebi, eziddako grower n'ezikuze, zonna tezirya mmere y'emu. Emmere ebanga eyawukana ku bunene bwayo, sayizi y'emmere eyawukana. Kati ekyuma kyoseetinga noga kati njagala ya buto, kati ekyo njagala obe nga okiyina mu nnyumba yo eyeekola emmere y'enkoko. Kati obanga obiyina ebyo ebyuma, kaŋŋambe olinga confeed mixers oziyinamu, hammer mills mweziri, olinamu biki n'ebyesijja kumenya bye mutajja kuteekamu mwewammwe, naye kaakati njagala otunuulire biki by'ogenda okusooka okuteekamu. Ng'ebyuma maze obiseetinga mu ebiri, nga tonnateekamu na birungo byengenda okumenyera ebitalina kubulamu mu kiyumba kyaffe oba mu sitowa yaffe. Njagala gw'obeere nga oli ddala ayeeteeseteese okukola omulimu. Gwagale obeere nga weeteeseteese nti ogenda kutabulira bantu mmere ya nkoko, nga togenda gitabula lwaleero ofunemu kawundo enkya ogiddukemu. Njagala ng'ogenda kukola omulimu guno nga gwa lubeerera gugenda kubeerawo, togenda kuba nnakigwanyizi. Saagala ojja mu mmere ya nkoko ng'oli nnakigwanyizi. Bw'onojja nga nnakigwanyizi ogenda tutabulira ebikyamu, ogenda tutabulira ebifu, gw'ofunemu ky'ofunyemu odduke ogende owete. Kuba ne byogenda okutabula ebiseera ebisinga baba tebaabisoma, yaafuna bufunyi ssente n'azimba ennyumba, nga kati w'owulira nsomesa n'agamba nti emmere mweri ssente n'azimba buzimbi. Era awo njagala nnyo UNBS ebeere ng'ejja nnyo okubeera nti etaasa omulunzi ono wa wansi. Kati ng'omaze okweteekateeka gwe wennyini nti ekintu kino ogenda kikola mu bulungi, njagala abantu b'ogenda okuteekamu nga tonnateekamu na birungo babeere nga kye bagenda okukola bakitegeera. Abakozi kino kikuba enkyokwe. Waliwo we nabadde last week, sinze yabaddewo nina gwe natumye agenda agula emmere y'enkoko. Abalunzi bajja n'obasomesa n'omugamba genda awantu be wati ne be wati bakuwa emmere. Kati n'atuukawo omusajja wattu kyankubye wala nnyo. Bwe yatuuseewo n'amugamba njagala mmere eya broiler, njagala akalungo ka broiler onteeremu neki ne broken, ontabulire emmere. Bw'obanga oli mu mulimu guno
omuntu agenda okwogera ebigambo bibiri kimu bibiri oba wategedde dda kyayagala naye kyankubye nkikwe nti baatuuse paka ku point ng'ate balina kunkubira simu kati ali mu nnyumba mu store akubira nze simu kozi sebo ogambye ono tumutabulire tutya ne mubuuza agambye omutabulire ki nti ayagala mmere ya broiler kati gwogenda mutabulira ki nnyabo nanti kati gwe mbuuliramu kati mutabulire ki mutere mu kilo mmeka ez'akasooli yatunda kyatunda takimanyi kitegeeza nti bw'oba okimanyi bwenza nti njagala emmere ya broiler yes gobeera otegeeredde okyekyo gwalina okuntegeerera gwali mu dduuka njagala gwali mu dduuka nga gwagenda okutegeerera omulunzi ono kuba si buli mulunzi ajjaawo nti aba amanyi ekyokukola kati bw'ajja nga tamanyi kyakkola ogenda muwabya alunde enkoko nga tezikula atunde ne tv enkoko ziganya okula agule emmere enkoko zituuke emyezi 2 nga bulinga obwa wiikisi 2 kuba gwe omuntu ali mu dduuka mu store kyokola tokimanyi njagala nga bw'oli mu store muli gwe nanyini store nga tonnaba kugamba nti store ogitaddewo oleese abaana b'otaddemu oba baganda bo oba bakyala bo oba baani sooka obaleete ewa abakugu b'omalubba bangula baleete mu bakugu ng'abakonkfid bababangule aye no mwattu bw'ajja omubangula tumuwa ne certificate ya DIT ffe ng'omaze okuguka tusobola okukolera certificate ya DIT n'obeera nga n'aba UNBS bwe banaakusanga bajja kumanya nti ono yabugumizibwako yatuuka mu university naye byakola abimanyi yabangulwa abantu abakugu teeka omuntu mu store ng'asobola okutegeerera omulunzi atamanyi kyakola so si kubeera nti akola omuntu abeera mu store n'atabulira omuntu emmere ey'enkoko ez'amagi n'amukolerako formula ey'enkoko ez'ennyama kuba alaba jjo bye yatabudde noona azze amugamba njagalayo kilo 4 era zajja omuwa abawadde meat booster mu z'amagi kakati omusajja wattu azze ayagalayo kilo 2 ez'emmere y'enkoko omuntu ono mu butamanya bwe ali mu store emmere gye yatabuddeyo kaawo ya nnyama naye oli yagala kilo 2 za nkoko z'amagi lwakuba yatabudde dda emmere y'enkoko ez'ennyama yeeriwo wali tewaliwo y'amagi era ajja musenera busenezi amuwe kati by'omuwadde tebikwatagana nako tebirabo bigenda muyamba enkoko zigenda kulya buli kubeerawo bubeezi naye nga tezigenda kubeera productive njagala omuntu ono ali munda abeere ng'akola ki amanyi kyagenda okukola ekyokubiri oba ekiddako njagala mu bintu by'ogenda okuteekamu mu nnyumba yo oba mu sitowa yo ey'emmere bibeere nga bya mugaso eri abantu bw'ogenda okutabulira emmere so si kujjuza bujjuza sitowa osika muntu ono ekifaananyi nti sitowa ejjudde naye ng'ebiri munda tebiriimu makulu omuntu osanga atisse sitowa ataddemu mukene fuso 2 zijjudde wali n'eza limu fuso 2 nawo zijjudde sitowa yonna yonna ekubyeko ayina sente kanaateekateekamu obulungolungo n'anoonya obuntuntu obwa layisi asobole okujjuza sitowa bw'asanga nga konkfid meat booster tewaliyo kirala kikola nga kino kino kyammeka nti kino kya $10,000 ensawo nti naye baŋŋambako nti waliwo n'abalala ababitunda n'emitwalo 2 osobola omuwa n'akuwa ensawo kati n'aleeta ebintu nti bwebityo byonna byonna n'asuula mu sitowa teeka mu sitowa ekintu eky'omugaso ekigenda okubeera nga kiwa omulunzi results toteeka mu sitowa kintu ky'omanyi nti gw'ogenda kifuna mu bufunyi ssente naye tomanyi oba kigenda kuyamba omulunzi nedda beera mwerufu nnyo beera n'obulumi eri omulunzi ono gw'ogenda okutabulira emmere nti ekintu ky'ogenda omutabulira mu mmere ye ddala ddala weekakasa nti kigenda kuleeta results oba gwe osoose kutunuulira nsawo yo nti kakati bwe baba banguzizza meat booster $10,000 naye wali agenda omumpa ku $3,000 nga ye yatabudde ebintu byawo agenda kumpa ensawo $3,000 ate era otundire ku bbeeyi yakiri ekikola obulungi kati abasitowa bwe buzibu bwe bayina nti bw'alaba ekikola obulungi kyasimbako essira kati ono omuntu azze bw'ajja omuguza ate amuguza ekiri fake nti okugeza ayagala konkfid meat booster naye waliyo ali fake ow'emitwalo 3 oba 5 ng'oli oba omuwadde 5 akuwa ensawo eya fake booster atezeewo katono
kati ategawo ka meat booster n'akalungi katono n'agamba bagambye tuteekemu meat booster nti okikale owa leeta ebipaketi bibiri awo tumuteeremu n'amuteeramu ekyalayisi naye nga naye akimanyi mwennyini tekigenda kukola ki tekigenda mumukolera naye yafudde ku nsawo ye munda. Sooka otunuulire omulunzi ono gw'ogenda okutabulira emmere nti ddala mu butuufu kyengenda omutabulira kigenda muyamba asobole okudda n'olunaku oluddako afulumye enkoko akomewo. Bw'abeerawo ng'akugulako ebbanga eriwera ajja kuleetera ne bakasitoma abalala ng'agamba nti by'otabula gyebiri. Lyako katono n'omulunzi ono asobole okubeera ng'akola ki nga naye afunako. Abasinga obungi tebakimanyi. Tebakimanyi. Ya kasita agamba kati nkutte ataano gano gampadde oba ndesa akakadde kamukube ku mutwe. Kamukube ku mutwe. Kitegeeza otutte. Zeezo tagenda kudda tagenda lagirawo mulala. Tagenda kulagirira mulala, tagenda kudda agenda kugwa. Olowooza Hajji olete tukutte ku mutunzi. Omukozi akola emmere y'ebisolo. Awe tugenda okubeera nga tukoma tujja okusimbula. Sebo. Bw'oba olina ekibuuzo ky'obuuza yita ku 0705 8 22 22 osobola okubeera ng'obuuza ekibuuzo ekikwatagana ku mmere ey'enkoko. Naddala babagitunda mu mbalaba batyo gye bali mu mbeera efaanaganako bwetyo. N'olwekyo osobola okubeera ng'oyita ne ku ssimu ya WhatsApp ya 0705 699 799. Hajji dakika zitambudde. Zitambudde. Tumbe kolina akatalekeka ku nsonga gyetukonyeeko. Omulamu gwaffe tukutteko kitundu. Weebale nnyo ssebo. Tukutte ku nkola ya mmere. Era endiisa tetugikutte nako. Emmere y'enkoko eno oba ey'ebisolo nga bwe nagambye nti kyekitwala ekitundutundu ekisinga obunene ku faamu. Njagala tukiwa obudde era weebale kiwa budde ne tubeera nga tetujja buddeemu bujabuzi. Newankubadde era tujja budde naye era kale tukwonyeeko kukakola ki ku pointi ez'amaanyi. Njagala okuddayo ku muntu ono ali ku sitoowa ey'emmere. Njagala obeere vigilant nnyo ng'otaddewo sitoowa y'emmere. Njagala obeere ng'ogirambulako. Saagala olyemu buli ssente. Saagala oteekewo obuteesi baana awo kubeera nti bakifudde kinyumu okubeera nti basuula busuuzi faamu z'abantu. Batya mu kataleke kakano. Gwe nannyini sitoowa eno njagala obeere n'eriisa ekkaliriza. Ne bakubeera kuteekako kamera ziteekeko obeere ng'olaba ekigenda mu maaso. Omanyi nti omuntu ajja n'atabula emmere azze kutabula mmere kilo nga 4 oba 5 half ton. Omwana ono atabula abaana bayaaye ennyonyo. Tebafaayo oba ogudde oba togudde gwe gwamanyi ye ayagala bya leero. Tekimugaana kukwata kasawo ka concentrate kabadde agenda kuteeka mu mmere yo n'akakuba ebbali oba ekitundu kyako n'akisenako amakkati n'akikuba ebbali. Tekimugaana mugamba nti teekamu confeed meat booster epaketi 10 n'akwata epaketi 5 n'azikuba ebbali ng'agenda zitunza omuntu omulala. Gw'ozisasudde kati okwagala ofune kilo zo 5 ziwayagadde okujja okukola era gyazikuwa kilo 5 nga meat booster kilo ya 10 oba kale 2 akwateyo ka lime akongerewo nga kilo ya nusu 4 abamaze okukola 2,000 mu 100 buli kilo. Kazito ye kilo ziri gwe zoyagala. Gwe musajja watodde wali mu mmotoka olatte bantabulira mmere oli mukula tabula si kyowaza okukola tokimanyi nkugambye kitwala ebitundu 7 ku 10 ku faamu yo. Kitunuulire nti ne gwe batabulira tolina kwesuulirayo gwa nagamba. Gwe batabulira nga otuuse ku sitowa y'emmere buli ke bateekamu keetegereze era obuuze lwaki onteereddemu kano. Bw'oba olinayo omusawo yagambye nti yongeramu kantu bwe kati ne bwe kati kakole bwe kati enkoko zo tunula bakataddemu omwana ataddemu keeko oba akuteereddewo lime mu kifo kya meat booster ofune kilo zezimu naye nga tyotutte si kyekimu. Ekyo ekintu bw'anaakikola ku bakasitoma nga 5 olunaku agenda kuba ali mu mitwalo gya ssente nga tannateekako na musaala gwe. Kati gwe batabulira emmere beera vigilant nnyo beera nga otunula n'amaaso ag'enkaliriza ku ki kye bagenda okutabulira. Esebo abadde atulaba wenna eyo abadde atuwuliriza wenna eyo ku Mama FM nja kugamba nti ebinyuma bigwa byokya naye atasobodde kubeera nti otufuna ku ssimu ojja tufuna ku namba 075 95 983
ojja kubanga onfuna bulungi ng'oyogera nange butereevu. Eri 0754 95 983 ojja kubanga onfuna bulungi. Naye nagamba nti bw'oba obuuza buuzaayo ebisaamusaamu jangu ng'obuuzaayo ekibuuzo nga kimu oba bibiri. Ate owa omuntu omulala omwaganya naye abeere nga afunako okubeera nga nnyonnyola. Eyokubiri bw'oba tonfunye ku eyo ojja kubeera ng'okubira musawo nsereko. Nsereko ojja kubeera ng'omufuna ku nnamba y'essimu eri 0742 0M418 oyo Dr. Nsereko Henry ojja kuba ng'omufuna ku eyo ennamba. Tweyanzige Haji. Amina. Okubeera ng'okkiriza ne tubeera ng'ate tutambudde. Omulamwa tugutambudde mpola mpola. Kale gwe atasobodde kubeera ng'otufuna osanze tumaliriza essaawa yaffe esooka genda ku mukutu